Kale omukutu gutandika tusinzira okubanga tukuweereza nze Sonko Muhammad. Emboozi za kiro kutubadde nga tujja tuzikola mulaba abantu bayaziirana, ennyumba zaasendeddwa. Nze salira muntu omusango omuntu abafunye buzibu, reason being buli omu alina obulamu awangaalira. Naye nkola updates okulaga abantu baffe abatulabira emitala mayanja what is going on in Uganda. Kitegedde bulungi nnyo. Naye tulina abawala tubadde nga tukola nabo, tubadde nga ne Nice, nga tulina Senga wa Ghetto, tulinako Goreti, tulinako Shamimu ne Shakira, tubadde nga tukola nabo. Naye bwe tubadde nga tukolera ewaabwe bwe baasenda ewantu wonna kati bakunoonya tulaba tuyinza bari 90 nga tutya tulabe nga tukola programu zaffe sebere nga zigenda mu maaso. Naye ndi wa mukisa Goreti wuuno, I mean Nice. Mubwikise mbeerako kono kati nnyo mubwikiriza obulamu buli butya. Bulamu si bulungi. Ekyaguddaani no mu kireko. Tuli maziga meereere. Kuba mbadde mbanoonyako in fact ne lwe baali basenda nabanoonya naye nga temulabika. Byali bitya tuddizemu yongereko wano kati nnyo tuddizemu kakatambi emabega byali bitya. Munnange twali wanene waka ng'era wobimanyi nga tulinze ne Shakira ne Goleti ne Mama Africa nange Nice ne Shamimu munnange nga twetegeka nga netegeka genda kola ki kukola umanyi nali nafuna walirika katoninyira kange. Omulimu gw'obadde nga ofumba mmere kawungeezi. Badde nga nfumba mmere nga nfumba buji ng'obwo katogo muceere ng'obwo kale nga ngesowaani era eba ya bbiri ebyawa nino mu kireko nga tweyiya kati munaye tuba tuli wano nga twetegeka bamama Africa bansitulireko ku bintu ntwale mu katale. Ngenda okuwulira wululu enduulu olw'eggulu ngenda okugamba kikikyo tuba tuli wano ng'abantu badduka musibe kofe tusibe ki abaga guledeze bannaaye nakuba n'enduulu ne ngamba banna ebintu byange emmeeza yange gye naakatwalayo wali eri banenze mpulira Sonko naagogera sigayina pulira ennaku gye mpulira waneena ebintu byange byonna kati ngenda okutuuka waliri banenga abantu badduka guledeze bafiriddwa ebintu byabwe. Kakati bayitawo abantu abatulaba mubadde nga mugobera emboozi tubadde nga tukola okuva emabega nga tubeera mu vibe tuba nga tuzze eno naye oyinza okulowooza nti leero ndina bantu balala oba ndina muntu mulala okwawukana kwoli tubadde nga tukola naye program naye embeera yatuuse wano tubadde nga tugibalaga then up to now tubadde okyageza okungero tunnyonnyola. So abaasenda bwe bajja tebabawawo gaapu nti mugyeewo ebintu tebatuwa gaapu batandika butandisa ate tebajja nabo kutulabula mbuno mbuno olwaliro tugenda kola ki kale babyogerako okwo emabega kuba tugamba badde nga babawooni babyogerako okwo emabega naye nga naffe tweteeka kola ki kuyiiya kasente kunoonya wetudda walala naye kolo batugwako bugwe kyokka lwaggulu banenze nze munansonyiwa siina kwadi n'akamwenyumwenyu tugenda okula banene ne balyoka balinnya entebe zangu bumeeza bwange bonna bakasitoma bali batula emmere nayina nendibirira nali siina nakyakola kuba nawunga n'okuwunga Sonko mpulira n'essaawa eno emmere gye nali nfumbye kyokka nakozesa essente nnyingi. Obadde olina capital nga mmeka gw'obadde okozesa mu bizinensi yo yatonninnyira buugi n'ebirala? Capital mbadde nga nkozesa emitwalo 15 ya nga ogulako katogo bijanjalo webi kyokka ennaku zinene emmere nga bwobimanyi Sonko emmere babadde bagiseera kweyiya bweyiya akayumba nako kembadde nsulamu nako kakukaweddewo kabadde ka mitwalo 8 ng'omanyi ebya ghetto. Kati obadde webazze okusenda bwemubadde mukolera ne obadde osula tegeeza distance tebadde nene. Distance tebadde nene kubanga nze mbadde mbeera waliri ku station webakonye wennyini mbadde so webajja baasenda okuva gye mukolera paka gye musula baasenda kati awo ffenna twali tumanyi nti bazze kusenda mu katale wokka tugenda okulaba nga abeeri bonna bamenya bannaaye byatuggwa nako Sonko byatuggwako nensooka nentunulira mmere yange gye mbadde nfumbye sente zange nezigenda bane kati saawa eno Sonko ndi ku zero completely nze naawe okusula neyiya bweyiya mikwano gyange wensuzeeko kati naye mukwano gwange yapakireko naye era munnange tasulika naye agamba landlord tayagala bantu babiri
landlord tayagala abantu babiri kati Sonko nze nange n'okundaba ebadde nze nawunze abanonye okuva olunaku olwasooka then olwoddako naye nga tetubalaba nga ne muli musula nga tewakyategeera ne bannange bennyini simanyi Mama Africa ne bagoleti ne Shaimu simanyi wawe bali kubanga kati buli omu ali bibi ate muyina amasimu ye problem abamu bafuna oyina munoonya paka lw'omufuna nange ekyaguddewo ate n'ebiseera bino ebitayitubeera ali obusimu bw'abantu amu babubba ate abantu beeyiya bwe okufunayo songa akasimu ak'emitwalo 2 nako kuba alaba mu kizibu era ng'aka bizinensi kafaawo kuba kati era tubadde tweyirizawo sometime wadde ono tayina Mama Africa oba tayina ajja olweggulo nagamba nice soko mpeyo kusowaani eki yemmere wenawakola nange wali nakusasula nja kusasula naye kati saawa eno naye tulina abantu kabeera batugoberera singa oli abanga alabye embeera omuntu mwabeera ali then oyinza kwagala omuntu akuyambeko atya singa tuba nga tumufunye kuba tulina abafaniza ababeereko nga babafollowinga ku TikTok ne ku YouTube yaffe oyinza gamba oti like omuntu singa agamba nti ono tuyinza muyamba tutya aba terokibuuza nti tumuyambe tutya Sonko kati saawa eno kyeneetaaga nsobola okubeera nekyali wange nsobola okuddamu ofuna sente za capital kuba kati gamasepiki nataasako ku masepiki kuba ebintu byo babinyigira muki munju obutebe bwo babunyigira wali mu katale kati ebintu byaffe ebirala jjukira tuguledezemu papa bambi muba mutya ebirala byonna babinyigira mu nnyumba kati saawa eno wemba nga nfunye capital nsobola okuddamu wali eri apakireku wali mu senta wo wali kiriya nsobola okuddamu nenfuna sente nenkubayo akabawo at least nenfumbira ng'omukatonira kayinga weneeya wenfunaki gundi amagezi eddala eriddamu pangisa kaluumu kange kitegeeza singa bizinesi ebanga weeri ozotenkanya mpolampola then noddamu nofuna sente za rent nsobola okubeera nga nekubeera teri na mukwano gukkiriza nga tokola osobola obeera nekyalo naye ngaoli ku bunkenke kituufu ndi ku bunkenke mbe saawa ena siina wadde n'ekikumi siina nawe ntandikira Sonko nze byampeddeko dda ye by the way waliwo esole gye nawulirako omanyi bwe bali bamenya wano nga tebakkiriza wadde omuntu yenna recordinga wadde akasimu wadde kaki naye waliwo wetwawulirako nti waliwo omwana eyafiira mu nnyumba wakiwulirako nze Sonko nawulira naye koolo ffenna twali tuwunze buli omu yali bibye nga teri Sonko twasula bweru koolo olunaku twasula bweru bannaye nga olaba ku neighbor n'owulira ennaku naye ng'ate twakaaba amaziga nze Sonko n'essaawa eno sinaba kufunako wadde akaseko ku matama akasinika amaanyi kale abantu bafaddeyo nga mujja nga mulaba embuzi tubadde nga tukola badde nga muziraba abantu kwetikka bintu ku mutwe in fact nakati wakyaliwo abantu basulya ddala babweru ogenda mu kire kuba gite kuleerwe eno wansi embeera nga bweri bweti tulina sula gye twawulirako waliwo n'omwana yali muto gwe bali balese mu nnyumba guleda bwe yasenda mbu yamulinyalinya n'emufotola n'emumalawo naye nina bitera okubaawo because eno story mu kujja okuba nga happening nga ebaawo ng'etambula nga ne bageza bakola babula bintu ze na kamera kebe essimu nti ogitu ne woba in fact oli ku bibyo abasirikale baali bakambwe nnyo ng'embooko that's why abamu temwalaba story zembadde enkola temwalabako story nga grade esenda ennyumba twabalaga nga zibamaze kusenda ate nga bwebbiriza okukwata ekifaananyi ekyo so embeera si ya mulembe eno naye tugeza kulaba ntugezaako okuddamu okufuna abantu baffe bantu bakomyewo nga babadde bantu batano tulabe nga tusobola okuba nga tutambuza embeera naye byonna mubiwulidde tuyinza okuba nga tetubiddamu so tuyidekawo comment section wansi awo n'ennamba yaffe y'essimu y'olaba ku screen 0705767063 sobola nga otutuukirira ku ssimu awo nitulabanga twogera tulabe ekigenda mu maaso naye abantu bange batatera nnyo okunvaamu madamu Coleman ennaku zino yankyawamu I don't know why naye adde nga tatera kunvaamu omukyalo oyo nina muzeeyi wange Kasujja Emi naye abadde nga tatera kunvaamu nina saawo wange ombwati tatera kunvaamu waliwo omwami Baagi yo Nyombi naye kamango yatera kunvaamu n'abantu abalala
oba okitegedde bulungi nnyo nakye njagala okubuuza semberamuko wano kati ninnyo kubanga kuno program tulina abantu afe abatufollowing abali ebweru w'eggwanga abantu abamu embeera weetabuka wano bamanyi okujja ne bagamba kanfulume ngende enkola obwakadaama at least emyaka ebiri ginaggweerako nabanna kye neekoleddewo ne neeyongera mu maaso singa wabaawo omuntu abalese kirowoozo bwekityo oyinza kumwanukula oti oyina agamba lwaki oyo tavaayo najje ne sawuli n'ayiya n'akuba ekyeyo nze Sonko saawa eno siina na kintu kyonna kyonna okuva nga luli eri n'engoye zineno zenkyalimu engoye zonna zonna bazinyigira ki mu nyumba anti kati olusiba busobozi naye tomanya wayinza ovaayo omuntu n'agamba nze ndabika nina obusobozi ngenda muteeramu osobola nsobola kuba kati saawa eno Sonko teriwa kyali kyakukola siina completely kyenoonya kati bwe bubuddamu n'emirimu kyokka n'Owokusula n'ekyokulya. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.